Eno ye alipota yembeera budde kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku byembeera z'obudde omumwanjuzi Kituusa Mohammed. Embeera budde ekyagenderera okuba nga yamukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi olw'ensonga nti omugongo gw'obuzito bw'empewo ogusangibwa eri ku kasongezo ka Ssemazinga Africa gukyali gw'amaanyi ddala nga guwandula empewo nkalu okwolekera ensi yattu. Era batugezaako tetulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubira omusana okwaka bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako awo ebuvanjuba wetusuubira olufuuyirize so nga ate era tusuubira mbeera budde eno kukyukira ddala omusana gujja kusigala gwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ebbugumu lijja kuba kwediguliza 33 eri mu Karamoja ssaako ne bukiikakkono so nga ate ebuvanjuba 29 okuggyako mu masekati okuba wakati wa 28 okutuuka ddala kwa 32 so nga ate eri Kabale okuba ku digurizi 25. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu bibuga ebisangibwa eyo e Bunaayira tusobera omusana okwaka mu kibuga New York kutuuka ku digurizi 33 so nga ate Beijing okuba ku digurizi 28. Dar es Salaam Dubai yonna omusana okwaka. Tuyanza kubeerako naawe beera bulungi weraba.